negamba omubaka bamulya story n'agamba abange nti omuntu bw'asanganga embeera efaanana bw'etyo mu maka ge tapapanga. Mu kibuga muno mulimu baganda bammwe minal jinn. Topapanga kutta muki oguwe ennaku mmeka? Oga nti jamaa wano wange amaka gaveemu jamaa mbiira namwenda temuyinza kukkiriza busiraamu bwammwe nga bwe mbulaba. Enju zedda tezaalinga zino ezammwe zibisenge 8. Haji Kagwa ayinza okunjulira enju bayitooloozangawo kantu bwe kati ne bateekawo kakateni kaki kakasuuka ago maka muvubuka agize eki singa bino ebisenge byammwe kati kyabanga kyangu nnyo okutuuka ku buliri nga serugano mugayi najjo nagambye oveewo niwaganiddewo nasuze masigiti oba nasuze wa neyima enkya osigaza olunaku lumu genda osule gye wasuze eggulu bw'okomawo kumakya nti okyaliwo ti enkeera enkya nze naawe ngoddayo gye wasuze bw'okusangawo essaawa eyo kati tandika okukola ki naye ku ffe naani ayatuuse ku imaani eyo okusanga omusota n'akuwa wooningi mmeka 3 ku ffe waali wokusangira woguttira naye oyinza okuba wano ewaffe Haji Kagwa akimanyi bulungi ama temuzaala timba ali yamulabako nga bamuzadde agala ojja kubuuza ali kati emisota egyo temwepapiranga gikola ki baba baganda bammwe nga zekulambulako nga mugandika ngende e Masaka nambule ku muganda wange Kasimu nsaba Allah nzaleke kumwongezesa naye muganda wange oyo. Otyo mbalamusizaako nnyo bassebo ne bannyabo abaana ba Katonda n'abantu ba Katonda mwenna abagoberera John the Preacher era abaagala Voice of the Gospel ku mikutu gyaffe gyonna kwe muli. Mbalamusizaako nnyo abali ku TikTok John the Preacher kwogenda okunsanga, abali ku YouTube tusiŋŋaanibwa ku mukutu gwaffe ogwa Voice of the Gospel TV Uganda. Genda onyige mukadde ojja kubanga otugoberera buli kiseera. Ate mu abali ku Facebook tuli ku Voice of the Gospel Ministries mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mulabye video, manyi nti video mugirabye bulungi. Mulabye baganda baffe engeri gye bakkirizaamu. Kaakati mu bulungi awatali kuyomba na muntu, nina ebibuuzo ku lw'Abakristaayo eri baganda baffe, eri mikwano gyaffe, si baganda baffe, eri mikwano gyaffe Abasiraamu. Nina ebibuuzo mu bulungi mutwanukule, era nsuubira okunnyanukula mu bulungi awatali kunvuma, kubanga nange ngenda kubabuuza mu bulungi awatali kutyoboola muntu yenna. Nabagamba mikwano gyange video zino osobola okujja n'onyiiga, naye ekigendererwa kyazo si kukunyiiza, wabula kukuggyako kawero ku maaso oweebuuza ebibuuzo ebisukka bulijjo bw'okkiriza. Sheeka atugambye nti tomala gakuba musota, kubanga omusota gusobola okuba nga muganda wo azze kukulabako. Mumuwulidde nti muganda wo asobola okuba nga azze akulabeko ate gwe n'omala gagukuba n'oleeta emitawaana. Kati ebibuuzo byaffe bitono nnyo. Bassebo ne bannyabo abampuliriza, buli luganda lwonna lubaako alugatta. Oluganda lubaako alugatta okufuuka oluganda. Mu Buganda Abaganda ba Luganda kubanga Kabaka ye Kitaawe. Mu Buganda Kabaka ye Kitaawe w'Abaganda. Abakristaayo ba Luganda kubanga bakkiriza nti Katonda ye kitaffe. Ffe bwe tukkiriza ojja kuwakana, naye ffe bwe tukkiriza nti Katonda ye kitaffe, n'ebyawandiikibwa tubiyina mu Bayibuli. Kati ekibuuzo we kijjidde, bwe kibanga Abasiraamu baganda ba misoto okusinziira ku Sheeka ne hadisi, kubanga asomye hadisi nange ze nnina, vidiyo eno ennyambako buyambi butambuukira nti nawalampi Obusiraamu, naye omusajja by'asoma nange mbiyina mu bitabo mu 2 nga
Mutuma asomesa nti omusota bwe guba guyingidde mu nnyumba tomala gagukuba gulabula ennaku 3 kubanga asobola okubanga muganda wo. Kati ekibuuzo kyange we kiri, bwe kibanga abasiraamu abantu ba luganda n'emisota, ekibuuzo ani agatta oluganda lwabwe bw'abanga si sitaani? Bwe tusoma bayibuli bassebo ne bannyabo, ffe mu bayibuli ey'abakristaayo omusota bwe tudda mu by'omwoyo gulabikira mu kifaananyi kya sitaani, oba sitaani alabikira mu kifaananyi ky'omusota okusinziira ku bayibuli mu kitabo ky'olubereberye essula ey'okusatu ojja kulaba ng'omusota guzze okukema Eva. Omusota ogwakema Eva tegwali musota busota, yali sitaani. Bw'onoosoma ekitabo eky'okubikkulirwa essula ye12 okuva ku lunya olw'omwenda okukka wansi, bayibuli ekulaga omusota ogwo nga gugobebwa mu ggulu ne bamalayika baagwo naye nga boogera ku sitaani. Kubikkulirwa essula ya 20 olunya olusooka n'olwokubiri bayibuli egamba nti nendaba malayika ng'akka okuva mu ggulu ng'alina ebisumuluzo by'obunya obutakoma n'olujegere olunene mu mukono gwe, n'akwata ogusota ogw'edda ye mulyolyomye era sitaani n'agusibira emyaka 100. Olaba nga omusota ye sitaani. Kati ekibuuzo kyaffe we kiri oba okutya kwaffe we kuli nti bwe kibanga mwe muli baganda ba misota, tukakasa tutya nti temuli baganda ba sitaani oba temuli baganda ba mizimu? Kubanga Sheeka akugambye nti amajjini ago gajjira mu misota era babeera baganda bammwe. Kati kyetuva tubuuza nti wabanga sitaani si yabagatta, ani agatta oluganda lwammwe mu bwino? Kubanga ffe bwe tusoma bayibuli mu Yokaana essula ey'omunaana olunya 44 Yesu atulaga nti ne sitaani naye ayina abaana, ne sitaani azaala, kubanga Yesu aga nti muli ba kitammwe sitaani kubanga mwagala okukola okwegomba kwa kitammwe. Ekitegeeza nti ne sitaani bwe bayisa omusota naye akola ki? Azaala. Kati ekibuuzo, ani agatta oluganda lw'emisota n'abasiraamu? Kyekibuuzo kyaffe kyetwagala mutwanukule. Ekibuuzo ekyokubiri, tukakasa tutya nti omusota guno gwe mugamba muganda wammwe si ye sitaani oba si gy'emizimu egyagobwa bayibuli gyetakkiriza kubeera na luganda n'abantu? Mujjukire mikwano gyange abampuliriza nammwe abandaba abalaba Voice of the Gospel era abagoberera John the Preacher, kino kye mba mutegeera. Bayibuli yawandiikibwa emyaka 1600 nga bannabbi bajja bawandiika okumala emyaka 1600. Qur'an yakka nga bwe batugamba okumala emyaka 23. Bayibuli yawandiikibwa abantu abasukka 40 abawandiika bayibuli. Qur'an yakka ku muntu atya? Omu. Kati obweraliikirivu bwaffe we buli, bwe kibanga ekyakka ku muntu omu, ekyakka myaka 23 nga bwe batugamba, kiwakanya ebyawandiikibwa abantu 40 ebyamala emyaka 1600 nga biwandiikibwa okuva ku lubereberye okutuuka ku kubikkulirwa. Wabaawo okutya kunene. Kati muganda wange gwampuliriza, ojja kusoma n'ebikola by'abatume essula ye13 olunya olw'10 okukka wansi, osome ne Yokaana ekisooka essula 3 olunyiriri lwa 10 mpaka ku 15, olabe nga sitaani naye akola ki? Alina abaana. Naye kizibu nnyo omuntu okuva naga nti nze ndi mwana wa sitaani, era okuwakana kuba kunene, tasobola kukkiriza. Era bw'obuuza nti baliwo abaana ba sitaani mu nsi, tewali asobola kuwanika mukono. Kati bw'obanga toli mwana wa Katonda naye ng'ate oli muganda wa mizimu, oli muganda wa misota, emisota bayibuli gyeyise sitaani. Bayibuli eyasooka Qur'an, emisota bayibuli egiyise sitaani, ate gwe ng'oli muganda waagyo. Tufuna okutya ne tugaa nti muganda waffe ono oba omukwano gwaffe ono oba omuntu ono tabanga kitaawe ye sitaani nga bayibuli bwekoze eki? Bwegamba. Baganda bange abampuliza, bannyinaze, mikwano gyange, bakadde bange abampuliriza eyabali eyo, njagala kubategeeza nti oteekeddwa okwebuuza ebibuuzo bingi. Tobeera bubeezi mu kintu, weebuuze nti watya bwe ndituuka mu ggulu, watya bwe ndigenda eyo gye nsuubira okumalira obulamu bwange n'ensanga nga kye nakkiriza si kituufu. Tuula wansi weebuuze, kubanga bagamba obuteebuuza bwatwala amazzi ekiro.
tobeera ng'akawuka ke bayita ndiwulira. Baakagamba ndiwulira va mu kasooli ne kaga nti ndiwulira bookya. Ndiwulira va mu kasooli ne kaga nti ndiwulira banoga. Ndiwulira ne kamaliriza nga kajjiridde mu kasooli. Weebuuze ekintu kye nzikiririzaamu ddala kituufu. Bwe mba nga ndi muganda wa musota, ani kitaffe? Buli luganda nziramu luyina lugatta. Abakristaayo bwe tweyita abooluganda tuli ba luganda kubanga Katonda ye kitaffe. Yesu agamba nti bwe mubanga musaba mugambe nga nti kitaffe ali mu ggulu. Bino bya mwoyo si bya mubiri. Bwe twogera ku kitaffe totunuulira musajja agenze kwanjula ne yeegatta n'omukazi. Nedda, bino bya mwoyo. Kati ekibuuzo mu oluganda olwammwe n'emisota ani alugatta? Ekyo oteekwa okukyebuuza buli lunaku. Bwe weebuuze lwaki bandikulagidde oleme kuba musota, ng'ate Bayibuli egamba obulabe ngenda kubuteeka wakati w'omuntu n'omusota. Ate ye nnabbi najja n'akugamba omusota tomala gagutta kubanga asobola okuba nga muganda wo. Ebintu ebyo oteekwa okubyebuuza. Ekigambo ekigamba nti obulabe buli wakati w'omuntu n'omusota kiri mu lubereberye. Emyaka ne wayita mingi nabbi nga tanabaawo, ye najja n'akusomesa nti tomala gatta musota kubanga asobola okuba muganda wo. Sooka weebuuze. Oyina kwebuuza ku lubereberye n'onazo oluvannyuma ani mutuufu era lwaki? Watya nga kyakusomesa akuyingiza mu ndagaano za Setaani? Mikwano gyange abampuliriza, sirina bukyayi bwonna ku mmwe, naye nnumwa okulaba nga mulina ebintu bye mukkiririzaamu nga bijja abantu ku nnono y'ekitabo ekyaliwo olubereberye. Ekyaliwo olubereberye. Naawe tuula wansi nga tonnawakana. Weebuuze bwe kiba nga ku lubereberye Katonda yateeka obulabe wakati w'omusota n'abantu, lwaki azza oluvannyuma akugamba nti ate omusota ogwo mulimu baganda bo? Ekyo kyebuuze. Weebuuze oluganda. Ani agatta oluganda lwammwe? Ani agatta oluganda olwo olw'emisota n'abantu? Ani alugatta? Ekyo njagala okyebuuze. Tuula wansi okyebuuze nga tonnawakana. Kino twogera ku bulamu. Obulamu bwo tomala gabuteeka mu guesswork. Tuula wansi weebuuze ebibuuzo. Naye ekintu kye nzikiririzaamu kituufu? Ebintu bino bye mpulira nnabbi bye yasomesa bituufu? Tuula wansi gwe kennyini weebuuze ebibuuzo. Tuula weebuuze ebibuuzo ebyo. Bw'oba tolina ansa ya kibuuzo ekyo, genda obuuze imaamu. Ani agatta oluganda lw'abantu n'emisota? Kubanga buli luganda luteekwa okubaako alugatta. Kati ani agatta oluganda lwammwe? Yenze John the Preacher. Mwebale kumpuliriza. Neebaza nnyo oluganda Hussein. Sinayagala kwogera nnya lyakubiri. Wansindikidde omutwalo ate n'olala wansindikira omutwalo. Simanyi oba za ddata oba zaaki. Naye nkwebaza nnyo. Bw'ononzikiriza nja kwogera erinnya lye eryokubiri. Weetegedde ennamba y'esembe ya 38. Nkwebazizza nnyo. Naawe osobola okukola bw'otyo n'oyimira naffe ku nsonga za ddata. Mikwano, muyimire nange ku nsonga za ddata. Ekituufu kiri tukozesa ddata mungi. Twetaaga okuyimirira naffe ku nsonga za ddata. Ebyaffe tubyogerera wano, tetwagala kujja ate mu bubokisi bwammwe. Era omuntu yenna bw'ajjangayo n'agamba nti nze namusindise oba John the Preacher ngambye ku nsonga yonna, nedda. Ffe obwetaavu tubuleeta wano. Bw'obanga gy'oli ng'osobola okuyimirira naffe ku nsonga za ddata, ekituufu kiri tukozesa ddata mungi. Bw'obanga osobola okuyimirira naffe ku nsonga za ddata, ne bw'otuteerako ddata n'otatuwa ssente, kijja kutukolera. Mukama akumpeere nnyo omukisa. Yenze mukwano gwe John the Preacher. Lowooza ku bulamu bwo okusinga bw'olowooza ku bintu ebirala. Emirembe gya Katonda gibeere naawe.